omwe yateekako ejjinja ku kino ekintu tukwagala nnyo nammwe abayimbi abatazze muwangudde leero muwangudde ne mukyala Nyamutoolo ye yasoma biiru eyo the very first time managers abamu bafuna n'abali wakati awo ba aggregators nabo nga bafuna naye ate ng'omuyimbi nga ye nga kumpi tafuna nga nako ka 6% oba kakyawo ke baali bamuwadde nako nga takafuna. So I'm so grateful to essaawa eno omuyimbi ayina 60% ezakola back tunes kuliko Arthur kuliko naawe nga performer. So bw'oba oguze oluyimba lwo you have 60%, oba okyali ne Arthur wo you have 30% ne Arthur wo akuwandiikira oba otaba muwandiisi naye ayina 30%. So basically tetutudde nga tukolerera balala kati naffe tugenda tandika okwekolerera n'abaana baffe kati nga leetumoze essaawa eno eyafa abaana berirya nabonaabona nabo yekka n'abakyala abalala essaawa eno music at least akuŋŋaanyizibwa sente ezo bazibweki abaana be. So leero ndi musanyufu nnyo. Thank you so much. Have a beautiful day. Okulaba nga at least omulimo twagusanga ng'alina kyatandise. We cannot take that for granted. Twebaza nnyo right honorable speaker of the parliament, the deputy, twezera ntwebazaako ne honorable minister Nyamutoolo Fiona eyasobola okuba nga ate naffe ajja wano n'atubeereramu nga bwe mwalaba n'atulakuba okuba nga aleeta biiru eno n'etandika ku sayidi ya gavumenti era nawano tutusese bwe weebale nnyo beradde era nga sinaba kwogera nnyo baleesawo bekutwekera. Just congratulating the artists. Leero tutuuse ku kintu eky'amaanyi. I must say nga bwe muyimbye nti Katonda yabaddemu eno ensonga. Tulindiridde ebbanga ddene kale ate katusabe regulations zibeere nazo nga ziri mu favor yaffe kubanga etteeka lyo liyise naye regulations ate zireme na kulwayo ng'etteeka bwe liruddeyo. Regulations ate nazo bwe zimalayo emyaka ena tubeera tufiirwa ababadde abato ne bakaddiwa abatabadde na nvi ne bafuna. So tusaba abagenda okukola regulations honorable minister aba URSB ba stakeholder mwenna tutuule regulations tuzireete mangu otherwise Nyamanto nekayana eri mu nkwawa ebitazze binajja olulala. Let us go n'ebyo ebizze ate tubyembracing tulabe nga tutwala industry maaso. Kye bayita private copy levy. Abayimbi oba art industry tufiirwa sente nnyingi olwaga amasimu agagemukutte agayina content waffe, olwa computers ezirina content waffe, olwa flash abantu kwe batambuliza albamu zaffe. Gavumenti teyakitaddeko mulaka ekyo naye nga tulowooza nti bwe tunaaba tulina okudevelopinga industry eno ate awo wewadde balina okuva ssente kubanga industry esobola okwesustaininga naye nga tutaddeko akasolo katono ku buli gadget ejja mu ggwanga naddala ng'ekozesa product zaffe. Ekyo gavumenti teyakireese mu bbago lino but kyova olaba ngambye Nyamanto nekayana eri kuli muki munkwawo kati batulitayalinge abaana betukoma wano lwakuba tetuyinza kukoma wano lwa nsonga nti ate amateeka gano galina okuteekebwa mu nkola naddala wali eri mu regulations. Tulina okukwatira awamu n'abayimbi mwenna abali eyo tupushinge regulations. Olugendo twakalutandika butandisi tulina okumaliriza nga ssente zitandise okuyingira mu nsawo z'abannabitone. Ekyo tugenda kukiremerako nnyo, tugenda kuteekamu embeera yonna. Etteeka lino likyuse kadde livuddewo epya likoze eki lisse kitegeeza ebikadde byonna leero bikoze eki era congratulate all our seniors abantu twagala kwebaza abalwanyi bonna buli muyimbi nga saawudde bali okusingira ddala ba honorables ababadde batukiikira nga abayimbi wano Dr. Hilary Kiyaga ne honorable Yemba Solo. Mbeebaza nnyo ekyensusso kubanga mukoze mu mulimu gw'amaanyi okulaba nga tutuuka wano. Well, nze sinaba kuba excited nnyo because nze omulimu gwange oba essanyu lyange lijja kujjira ddala nga etteeka litandise okubeera nga liri implemented. Agamba kino ekintu kitutte emyaka 5 n'ekiwo buli omu ekyokuyiga nti bwe tukolera wamu bingi ebisobola okwanguwa. Bulijjo buli omu ayagala kukolera bwase kinoomu. But since we try joining the voices, we have made the impossible possible, and God is good. Ate kibaddewo in the holy month of Ramadan. Ate mune mu kisibo ky'Abakatuliki, holy month, holy blessings. Big up, President Eddie Kenzo.